sirabanga Bible wegamba nti omusajja okuba n'abakazi abangi kibi. Mu New Testament. I want to encourage everybody today njagala okuutira buli omu olwaleero that if you are going to marry, bw'obanga ogenda kuwasa make sure fuba okulaba that you don't marry one wife. Ndowooza akatambi ako ak'omukulu Martin Ssempa okalabye, nenkongerezaako ak'omulala gwe bayita Ssennyonjo. Ssennyonjo takyalina kyaki, ye Ssennyonjo Sabo, kubanga atwalayo ono simanyi ani ono atuyogera ku TikTok ono Jumba, simanyi ye Jumba Sabo yatwala Jumba atongoze essabo eryo. Kakati ekinteeseza akatambi ako n'ennyungako aka Ssennyonjo bye bigambo bya mukulu Martin Ssempa nga bimakinga n'ebya Ssennyonjo. I was disappointed, naye ate not so much kubanga ebyo bisuubirwa. Nze mukulu Martin Ssempa mwagala nnyo, kituuka ku bisiyaga ye tayagalira ddala kisiyaga wadde n'omulundi n'omulundi n'ogumu. Naye ate kyanewunyisiza nti ate we kyatuuse ku kuwasa, mukulu Martin Ssempa yatuyiyeeyo n'ekkanisa. Ate ayina ekyaki, simanyi oba mu kkanisa ye abasajja balina abakazi bameka n'abakazi balina abasajja bameka simanyi, kuba singa nvuddeyo nembyeyogerera nga sikuwadde katambi malegami stop attacking. Naye nze kati ennaku zino kyekola kuleeterayo akatambi then tujja ne tutema ensonga eyo. Martin Ssempa agamba tewali kyawandiikibwa mu Bayibuli kigamba oba kigaana musajja kubeera n'omukazi asukka mu bw'omundagaano empya kimulage. Is a pastor Martin, alina church era mukadde waffe akoze omulimu munene okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Naate nze kinewunyisa alina omukazi omu, alina ababiri, alina ogu, alina omu. Naye I want to find out oba mu church ye akkiriza omusajja nga ate alese omukazi ow'okubiri. Kubanga pastor wabanga akkiririza mu ekyo, akitegeeza omusajja newakeera ku makya n'afunayo omukazi ow'okubiri asobola okuba nga akola ki, abagatta. Naye simanyi kiki kyatuusa abasumba b'e Uganda kiki ekibalimu, kubanga statement ze bakola ezitakwatagana ziyitiridde okubanga nnyingi. Kale lubereberye 2:21 agamba, and the Lord caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. 22. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. 23. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman, because she was taken out of man. 24. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, not wives, and they shall become one flesh. Katonda alina obusobozi bwonna obukolera Adamu abakazi 3, abakazi 4, abakazi 5 paka ku muwendo gwe yali agadde, naye yamukolera ogu omu. Era statement awo wansi egamba nti kyova omusajja anaavanga anaaleka bazadde be n'ennyumba ya kitaawe n'agenda n'abeera ne mukazi we, si na bakazi be, na mukazi we, era balifuuka omubiri gumu. Kakati oyo mukulu Martin Ssempa, simanyi gwe mu comment section ndowooza yeri etya, naye mu ggwanga Uganda abasumba bali byabwe. Abasumba ebyokwogera ebyawandiikibwa mu butuufu bwabyo babivaako dda batono. So musumba n'ovaayo n'okola interview, oli Ssennyonjo tumuleke, oli musamize. Ssennyonjo si musumba, oli alina kisabo kye wali, oyo tumuveeko kuba tasoma Bayibuli. Ssennyonjo takkiriza mu Bayibuli ate tagirina.
okitegedde oba mu kanisa ye akozesa satanic bible kuba nayo gyeri oba asoma butabo osimanyi kuba Ssenyonjo n'Ejjumba simanyi Ejjumba bebamu okitegedde naye kati tuli kwogera ku omukulu omukadde Martin Ssempa gwe tulabye nga akkiririza nnyo mu bayibuli era waaba alwanyisa ebisiyaga akulembeza nnyo bayibuli kakati naye ababuuziza ekibuuzo kirabika mugenda muwa comment section era n'omukulu vidiyo ye najja giraba ndowooza wanaalaba comment section zammwe advice gye mumuwa oba olunyiriri lwemumuwa lwababuuzizza nti ye talabangako mu ndagaano mpya nga omusajja ateekeddwa okuba nga awasa omukazi naye ate Yesu yagamba ati asajja kudibya amateeka wabula okuba nga akola ki okuba nga ate agatuukiriza. So I don't know what you think of that naye ng'omukulu ye agambye takigambye nti mugende muwase banyu naye omuntu akola statement abanga akuwadde view ye oba engeri gy'alabamu ebintu ye agambye ate naddala mu ndagaano empya yo tekiriimu bw'omukazi omu wasaba oyagala kwekwongerezaako oyo Ssenyonjo we bafaananya kati endowooza mu eyo area ey'okuba nga omusajja ateekeddwa kuba nga ate abeera n'omukazi omu. Waliwo gwe nanyumyako naye ne mugamba nina akavidiyo mukulu Ssempa ng'agamba omusajja okuwasa omukazi omu mu bayibuli ye takirabamu buzibu n'agamba olimba yamira owaayiriza nga nze sikirabangako nga nze vidiyo eyo sigirangako singa vidiyo eyo teyatambula mugana nongirina n'awakana gamba okay gwerinda ndifuna obudde bw'eyo vidiyo nja gikolera sho nye mbadde ndi wano ne ngamba vidiyo eno pozi nkyagirina leka njiwe ku bantu mulabe abasumba b'omu ggwanga Uganda naddala abasumba b'e Kampala bana ekiri akatoga akali e Kampala awo abijanjalo na kasooli kubanga abasumba buli omu ebyawandiikibwa abireeta bubwe ategedde waliwo yaŋŋambye waliwo ekiwe nabataddeyo vidiyo yonaani loni si nabbi waba nabbi wakizikiza kati neŋŋamba teri kyandikibwa mu bayibuli kitukkiriza kukozesa amazzi okugawa abantu okuwona neŋŋamba ati sinja teekawo akakado nakamba bajja kulya sente zo toteekawo nze njagala okiŋŋambe nti kiri wano nga bayibuli ekkiriza buli ajja muwe mazzi oba olubuto olumuluma amugamba anywa amazzi oba omugongo gumuluma anaaba amazzi mu nnyumba asamulemu amazzi mizimu gigende ekyo kyandikibwa nkyagala gwewagambye komenti eyo mweri omwogenda kweyo vidiyo tekiriyo kitegede ate bayibuli beyogera ku mazzi don't interpret it in the flesh kize mu nsi ey'omwoyo. So akavidiyo kenyagadde obawa olweggulo olunaku olwaleero manyi muva mu masinzizo ate mu mawanga amalala bo bagenda bugenzi njowooza mu comment section tukubaganye ebirowoozo ku mukulu Martin Ssempa ndowooza omuwulidde omukulu ataatu yeeyo nnyo naye bannaye naye tekyewuunyisa ku mulembe guno omusumba wavayo n'akola statement etategeerekeka ekyo njagala kikubeemu nti ne b'otasuubira kwogera bigambo by'otasuubira abagenda kuba nga babyogera kubanga ate akaseera ke tulimuko kazibu nnyo kakati olutalo oluli e Isirayiri bane njagala tulukwateko kubanga kino omulokole kikukwatako era vidiyo eddako olaba nkomyewo omanya tugenda Isirayiri tugenda mu bisenge by'amakolero ag'entalo tulabe olutalo luno lutegeeza ki eri omulokole njagala owulirize bulungi togamba mbu tebikukwatako luno olutalo leka nkusunireko katono Third War oba World War 3 okitegedde lwe lutalo olugenda okwanjula Antichrist okitegedde lwe lutalo lwa Gogo ne Magogo nabyogerako ku Ukraine ate Bible etulaga nti onoolaba nga Gogo ne Magogo bagolokosa okubanga batucreating olutalo baba balanga kukomawo kwa Mukama waffe okitegedde kati Gogo ne Magogo banga batandise okubanga balwana kuba tukimanyi nti Magogo ye Russia Gogo ye prince wa Russia kasaza no prince wa Russia aliko ye Putin kati alina banne ba China baani
Iran eyasituse nekuba Isirayiri. Bayibuli osoma mu Bayibuli bulola bagamba Persia oba Persians eyo ye Iran. Kakati tuno olutalo Magogo yalulye mabega yani Russia. Naye Russia ono akozesa balala indirect. Ati bakubye ekibuga Tel Aviv. Nina kuleetera video ekibuga Tel Aviv kinyooka. Kati Omisirayiri ne yagambye ngenda kubanga nkubo mu Iran. Kim Jong-un North Korea yagambye kakati ke kaseera olutalo oluvuge. America gwo okwatira ku Iran olutalo lugenda kubanga ate lukolera. Isirayiri yagambye ffe temutunyumiza tugenda kubanga tukuba Iran. Kakati gega mawulire agali mu Middle East oba mu Asia si malungi naddala mmwe bannayuganda abali eyo. Saawa yonna olutalo lunyinyiitira World War III. Olaba World War III kitegeeza Gogo ne Magogo ate olutalo olugenda okuleeta mukama waffe akomewo. Mukama waffe kasita akomawo kitegeeza Antichrist abajja kubanga ategeerekeka awo mark of the beast etandika okubanga ekola. Kati tugenda kubanga tunnyonnyoka olutalo olwo. Kuba bamba lulabi wano tebalutegera. It's biblical. Tugenda kujja ebyawandiikibwa olabe nti luno olutalo luli mu byawandiikibwa era lwalangirwa nti lugenda kubaawo amawanga amalala agagenda kubanga geegatta galumbe Isirayiri. Kakati kiikyo Isirayiri abadde akyatunkana ab'amaazi. Iran yakutte misairo 10 nekwata ne drone negera nekuba ekibuga Tel Aviv. Era ssaawa zino miranga gye giri mu kibuga ekya Isirayiri. Omusirayiri ne yagambye fiyisha mulugulidde kupata naffe Iran tugenda kukuba. Kate America yagambye ndi mabega wa Isirayiri. Okitegedde? Kadate ira gundi Russia, China, North Korea bagambye America woviirayo nodde mabega Isirayiri okuba Iran. Naffe tugenda kubanga tukusabula. Bigambo bibyo. Kakati neonyiza ono Prime Minister wa Isirayiri Netanyahu yagambye kasita amala okubanga amaliriza olutalo lwa Iran n'olutalo lwa Hamas ayagala kujja mu Africa. He wants to come and recolonize. Kakati nze njaga nkubuulire nti World War III ne mu Africa egenda kubeera base y'abasajja. Jukira abasajja tebagala lwanira mu nsi zaabwe, bagenda mu mawanga amalala gye balwanira. Kakati Isirayiri kasita ejja mu Africa, Omuchina yajja dda, Omumerika agamba Africa yaffe. Okitegedde? Russia uno naye kati ayina interest mu Africa. Zigenda vugira wano. Mu kifo ky'okuvugira ewaabwe olutalo lugenda vugira wano mu Africa. Kakase. Kale mbira jamino mbadde okubanga nkutwadde ddala mu maaso. Ngenda koma ne programu eyo ate ndowooza kwa Insa Hotel tuyitireyo olw'eggulu luno kimu kyateredde kacaayi w'okusula ebyokunywa kapateeka batona bakateekateeka abantu bateeke mu motoka batwale wali kwa Insa Hotel bintu byonna bigenda kubanga ate bitambula bulungi. Nalo nga badde okubanga akutusako ekifaananyi mbagaliza olunaku olungi katukomewo.